buli kimu aba ino kusaba nosaba kuva kazigo nosaba kuva kanika nosaba kuva kunviri ompuliza mukama wange omukyala yenna kati kangeze omukyala tokola oli waka buli kimu nda musajja yabera akola ki akuwa akasede kakameza ino kakola ki okalekawo musobola okera kumacha mukuluma nga tufunye mukonze nawo butakanya mu ngeri y'okumbonereza togenda kuteekawo kameza olw'ensonga tugala kukola ki okumbonereza kubanga maybe ekiro mu buliri eyo Chintereza kityango ne senjala chintereza kityango ne senjala andi kati awo senda atogenda mu bwenzi okimanyi nti nno abakazi abakyasinza okwekumira wakanga tebakola be bakyasinza okwenda okusinga abakazi abakola kubanga abakazi abakola balina busy mind abeera akola alowooza business agenda kutambula etya nayo naali ewaka abeera atudde abatunudde ekintu kiri ekyo bwakutegetinga nagamba nno talina mugenda musaba kasente kakino nakiri bw'ogaana oka providinga kubanga ayeta tasobola ka providinga kigenda mukakatako okubanga atafune omusajja omulala aka providing mu budde kakati nze njogera namuwadde chance naye nayo zikankubulye umalu abakyala bamwe bacha bayendako nnyo buli wogaana omukazi okola ogenda kunnyonnyola kubanga ekisooka annyonnyodde n'agamba nti tali obufumbo tabumaze mu bbanga ddene naye akuzaala aba baki abafumbo kakati nze nkirabira ddala nti omuntu gwendi mukaana naye tuli mukutta ebibuuzo ebyange mbitta bulungi naye ze gwenzita naye ebibuuzo atuwana ansa nkopi okitegeera teyazisoma azikopa kuki nyanja sikulira baba tojja kunimba nedda umalu oli musajja wadda kyenda bye oli muvubuka muto neze nkwawunyo kuba nti entegeerayo n'obwongo byabali bajjajja bali ba alemani n'agamba nti omukyala bw'atakola abasajja bano batuyisaamu amaaso njagala nkuwa ekyokulabirako omusajja bw'akeera ku makyanga abeera waka owuliriza nazaala abaana nga wazaalira abaana ewa maama we n'omuwala nga bwazaala bw'ateeka ewa maama we lwaki omuwala bagamba nti bannaye omuwala oyo adibidde ku lujja akanya kuleeta ki naye omusajja ne bw'ozaala bameka tebasobola kugamba nti omusajja oyo akoze eki adibidde ku lujja so omusajja omukyala alina diginity gye yasigaza n'omwami naye Katonda alina we yamusukkulumya nze ne bwenkera ku makya n'enkuboggolera mu bantu okiwuliriza tekiwaawaala nnyo nga omuwala bw'anaakera ku makya n'aboggolera bbaawe mu bantu Yo, this is Wizard of Love nga tuli ku Nyondo Media gye twasalawo okubatuusaako programs ez'enjawulo omuli ebinyuma ebisesa ebikaabya ebikwasa ennaku n'ebintu bingi nnyo naye before proceeding abasiraamu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh n'abalokole bannange omulungi Yesu yeebazibwe mu programu yaffe akafecce tugenda kubanga tutunuulira omanyi mu maka oba mu bufumbo tubeeramu n'empawaze ez'enjawulo oba okubagana okw'enjawulo naye nga leero tugenda kutunuulira ku nsonga ey'okubanga sayidi y'abakyala bagamba nti bateekeddwa okukola ng'ate sayidi y'abaami bagamba abakyala tebateekeddwa kukola so leero gwe mulama gwe tugenda okubanga tutunuulira era nga omwami ono n'omukyala ono bagenda kuba beeyanjula nga buli omu atugamba sayidi ki gyagenda okubeerako tusanyusa okulaba nnyabo kale Wizard of Love obale kutukyaza ku Nyondo Media tuli basanyufu nnyo amanya yenze Nyondo Rozet era nze nga ngamba omukyala alina okukola abakyala tulina okukola by all means gwa wosimbe sira awo jebale sebo nja kusooka na salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Amanya agange nze Wuma Lukatumba nja kutwala omukisa guno okusooka okwebaza mukulu Wizard okubeera nti onkyazizaako wano ku Nyondo Media n'omulamwa gwa leero ngwagadde nnyo era gubadde guntambulira nnyo ku birowoozo era ndi musanyufu nnyo nti ndi omu ku abo abagenda okukubaganyizaako ebirowoozo wano ku lutimbe lw'abangi. Essebo kaakati tugenda kubanga buli omu awa views obanga atubuulira ensonga ye kuba omukyala agambye abakyala balina okukola omwami n'agamba naye totugambye woogwa ssebo. Nzera muganda ng'oyo bw'ayogedde mukyala Rozet n'agamba nti balina okukola nsoose nakuseka kuba ndabira ddala nti akola kyamaanyi okuwabya abakyala abali eyo abatulaba olw'ensonga zange nti bw'otunuulira ebiseera ebyedda omukyala yakkirizibwanga okukola but bw'otunuulira okukola okwo era kwanjawulo nnyo n'okukola kw'omulundi guno nti edda abakyala bakkirizibwanga okukola nti atekewo ka grocery awaka atunda bumukene bukinga era asigala awe waka omwami wakola ki wamumonitalingira naye ku ddakiika ya leero nti ebintu bikyuse omukyala ojja okwesanga asula wano naye ng'ate gy'akolera emmoloka esobola okubanga obe muvuga essaawa ng'emu n'ekitundu kwegamba gwe omwami n'obeera eno nga tomanyi na mukyala kyakola ki kyaliko. Ekyokubiri omukyala buli lwakola sente ne zeeyongera ava mu basics ze nga ki ng'omukyala olw'empisa ze wamuleeterako zonna zikola ki zifa kuba kati atandise okuwulira amaanyi takyafugika obulamu alaba atandise obukola ki atandise okubusobola ekivaamu ng'amaka mutandika okukola ki okugafiirwa asobola n'okuddamu awo mu baana nekireetera okubeera nti waliwo enjogera egamba nti abazadde buli batabeera na direction ntuufu oba amaka gonna nga talina direction ntuufu nga bategalina program ya future gyegakola ki gyegatambulirako nti omukyalo nekimuleetera okuddamu mu baana olw'ensonga nti awuliramu amaanyi akola alinamu kasente ne ku mulimu gy'akolera waliyo abamugambako ne bamwongera amaanyi goyinza okwesanga nga tokyafuna na budde bumuwaanako nti bannaye ng'onyirira ng'olina ekisiga ekirungi naye ate bali ab'oku mulimu balina obudde kuba basinga okukola ki basinga okubeera nabo. Bino bye tuwulira n'olaba nti bano balwanye bano bayawukanye bano bafunyemu obutakkaanya kiva okwo kubanga omukyala akola. Njagala nkutegeeze bw'otunuulira okunoba kwedda abakyala baanobanga naye nga banobera mu ddiiro naye kati ennaku zino omukyala anoba aleeta nafuso dwaki amaanyi alina mangi mugenzo tuuka okufunamu obutakkaanya nga yazimbayo obuzigo bw'abapangisa olwedda amanyi alina wagenda okukola ki wagenda okudda so nze mpakanyiza ddala omukyalo oyo kyagambye nti abakyala balina okukola era mbadde nsaba naye anneegatteko kiba kisoboka puroguramu ekome ne wano kubanga ekituufu kyekyo abakyala tebalina kukola ki naawe oli musajja okimanyi era ku nsonga zange zino zenkuwadde tewandyeetaaze na kufuna birowoozo bye kyenyinza okugamba naye era tulina okubifuna kubanga saagala kuwuliriza gwakalenzi ogwakawalanguleke talina wadde wasobola okummatiza n'omulundi n'ogumu nti omukyala ateekeddwa okukola ate nammwe abaami abali eyo gano mbawagaabuwa omwami yenna ng'olina mukyalawo nga muli mwenna ewaka ng'omukyala akola tugeze alemeddeko n'abanga akola making sure nti omukyala takusinga ssente omukyala buli wakeera ku makya n'akusinga ssente olwo ogenda kuba tokyalina kitiibwa waka mwakiraba wano mu covid olabiridde omukyalawo mumaze mbufumba emyaka 16 naye emyaka 2 abakyala gye balabirirako amaka ne babeera nga bakozesa ku ssente zaabwe ez'okkameeza walaba abaami bwe baluuzinga ebitiibwa byabwe so nyongera okubakkaatiriza nti omwami yenna ng'olina mukyalawo ng'akola ng'okimanyi nti bizinensi yonna gy'akola ereeta amagoba making sure nti ssente zaafuna wabanga amagoba gaafuna gawerako gamwewoleeko bw'aba takkiriza kuwola making sure at least omukozesa loosi oba ssente zonna zifa ne zikola ki ne zifa amaka gasobole okubeerawo. Muganda wa busungu ng'olina bungi. No bino byenkubulira bye bituufu amaka gasaanyeewo abakyala edda baanoberanga mu ddiiro kati banobera ddala n'aleeta fuso n'atwala ebintu ogenda okuddamu okugenda okumwetondera bw'akuyamba n'akusonyiwa adda yafuna olubuto. Akandi mukyala Rozet ensonga z'omwami oziwulidde gwe nga gw'oyogera ki kuba yagamba tolina ky'osobola mmugamba. Kansoke twale akakisa okulamusaako mmwe mwenna abali ku Nyondo Media abatulaba era abakyala bannange nimbagamba akafekke mukulu Wumalo nga sinnaba kuddamu nnyo kansoke nkubuuzeyo ekibuuzo kubanga ogambye mbw abakyala
banoberanga mu ddiiro edda olw'ensonga nti tebafulumanga wabweru genda kukola wabula basigalanga waka. Wano wenkubuuliza nti banoberanga mu nnyumba batya tebasibangako ngugu ne baddako ewa bakadde baabwe. Okunobera mu nnyumba oba otegeeza ki? Ekibuuzo ekyo ssebo. Okunoba ku baana bange ebiseera ebyedda nti omukyala yafunanga obutakkaanya n'omwami we. N'agamba sigenda kuddamu kusula naye ku buliri kansooke mwesonyiwemu. N'ajja mu ddiiro n'ateeka akafaliso mu ddiiro n'abeera awo. Ng'omwami ne bw'aba azuukusa ogenda okukola n'amubuuza waaye maama sikola wasuza otya, ono abeera asibye feesi. Kwe kunoba kwabwe. Naye okw'ennaku zino anoba n'ennamba y'essimu n'agikyusa. Bwe wayitawo omwezi omwegayiridde nnyo abeewaabwe bamuyimbiridde nti bannaaye eddayo ofumbe omwami ateredde akomawo wakana lubuto kubanga agenza okunoba nga yafunayo dda akalenzi akamusiguleyo ku mulimu gy'abadde akolera. Kyova olaba nkugamba nti abakyala tebalina kukola. Akuzemu bulungi. Agenda okunoba oba olina ky'omukoze oba tolina ky'omukoze naye kyankula yekayeka n'atambula n'agenda. Anti kakati kyenjagala okutegeeza nti olaba gwe okeera ku makyanga bakuzaala ne baganda bo n'owangala nabo emyaka gyonna gy'omaze ku nsi neera mufuna obutakkaanya. Naye ate kakati ono omuntu gw'osinkanya obukulu of course mulina okufunamu obutakkaanya nga ki? Ng'abantu ate ne laavu ebowa tenyuma. Laavu enyuma mulimu okwenyiiza, mulimu okukola ki? Ng'abantu bakola ki? Munyiigamu. So sisobola kugamba nti anoba bunobi nga tolina ky'omukoze. Osobola okuba nga olina ky'omukoze but nga kyakwe understandinga ng'omuntu because ojja kwesanga nga ne family obwavu kyokka kireeta okuyomba mu family okuyomba ne kujjawo because omukyala singa akera ku makya n'akusaba olugoye nga sente toziinaamu osobola omuddamu obubi oba ne bw'oba omuzzeemu bulungi ye n'alaba nga ate gwa mummi obummi ekivaamu obukubagano ne bukola ki ne butandika n'anoba so nga ate akasonga oluusi akamunobeza katono kuba obwavu bubeera oluusi bwa kaseera oba okitegeera. So nyongera omutegeeza nti tava mu bbanga n'anoba ensonga gy'abanobedde ebeera ntuufu but obusungu bw'abakozesezza buba bungi nnyo. Kati mukulu Umaru kankutangaaze n'omusajja yenna ali eyo ayimirira n'agamba nti omukyala tateekeddwa kukola. First of all ensonga z'obufumbo ezatandika kuva dda. Mu kubanga zatandika kuva dda tusisinkanyemu okusoomoozebwa okw'enjawulo. Era tojja kuŋŋamba nti nno omukyala okutandika okukola kye kireetera omukyala okubanga mufuna obutakkaanya ewaka kubanga kino ekyobutakkaanya kya buli wamu nga bw'ogambye nti ne baganda boozaaliddwa nabo mufuna obutakola ki obutakkaanya. Ekisookera ddala omukyala ng'abadde takola omusajja amuyisaamu amaaso. Kintu kirabyeko era mukulu Umaru tujja kunnimba mbu nno omukyala waabanga takola ng'abeerawo ewaka nti nno obutakkaanya tebubeerawo nnyo era bubeerawo kubanga tubaddeko ne bazadde baffe nga tebakola we bali ewaka naye ng'era olaba nti omukadde akwate engu n'akola ki n'azisiba n'agenda ewaabwe gye bamuzaala. Lwaki? Omusajja bwe lwakulaba nga tokola ng'oli waka buli kimu nga yakiprovidinga akuyisaamu amaaso. Kakati njagala okutegeeza mukyala Rozet. Njala okusooka omubuuza ekibuuzo kimu. Nze mmaze mu bufumbo emyaka kati giringa 8. Njala nsooka entegeera omuntu gwenkaana naye obufumbo abumazeemu bbanga ki experience gy'alina ekola ki yenkana etya. Kakiddemu. Mukulu Umaru bagamba okulira n'ennyanja si kuliira. Okubeera mu bufumbo n'okubulwamu si kwe kumanya ennyo. Wonna we tukulidde tukuze tulaba abantu abafumbo. Tukuzeko mu maka gaffe bazadde baffe nga bafumbo nga issues tuziraba. Ne bannayibba baffe kati tekineetaagisa nnyo okuba nti nonfumbiddwa ebbanga ddene okuba ne experience okwogera ku kintu kye njogerako. Nyina experience emala nga newankubadde nti sibadde mu bufumbo nti mbumazeemu ebbanga. Omukyala yenna ali eyo kino kyo nkibategeezera nga nkibagamba. Kati mukulu Umaru ono nga bw'omulaba akyali mu ziri embeera zedda ziri ez'abasajja bali ba alemaani abayina effugabbi kubanga lwoyimirira bajjajja bali abayina effugabbi okitegeera bali bajjajja bali ba alemaani. Yes, kati ezo embeera mukulu Umaru z'okyalimu oli musajja wadda nze ndaba nga oli muvubuka nate woyimirira n'ogamba nti omukazi tateekeddwa kukola talina kukola ndaba nga mazima ddala ate gwe oli basajja bali myaka gyadda kati ebintu byakyukamuuko okitegeera nti omukyala yenna nawe kenyini okumuwa ekitiibwa omukyala alina okuba nga alinamu kasente whereby nti kati obyatuuka bintu byakweyamba okitegeera otuuka ekiseera ennyumba n'ekulemerera okusasula ng'omulimu guganye oba nga waliwo ekiganye omukyala owo n'ayimirirawo n'akola ki n'ayamba gonze kino nkimanyi gye va ne gye bulaga
omukazi fe bamama baffe bazadde baffe bajogebwanga nnyo olw'ensonga nti balinganga tebakola ngajjukira nti asaba okuva ddala mu kanika ak'omunda n'akasaba taata okitegeera oluusi mukazi wattu neyeekomma n'okwekomoma n'agaana okukola ki okusaba kubanga alaba buli kimu aba alina okusaba n'osaba okuva kazigo n'osaba okuva kanika n'osaba okuva ku nviiri ompuliriza mukama wange omukyala yenna kati kangeze omukyala tokola oli waka buli kimu nda musajja yabeera akola ki akuwa akasente kakameza alina okakola ki okalekawo musobola okukera ku makya mukulu umalo nga tufunye mukonze nawe obutakkaanya mu ngeri y'okumbonereza togenda kuteekawo kameeza olw'ensonga tegala okukola ki okumbonereza kubanga maybe ekiro mu buliri eyo kintereza kityango nesenjala kintereza kityango nesenjala andi kati awo oba onsendasenda ate okugenda mu bwenzi okimanyi nti nno abakazi abakyasinza okwekumira ewaka nga tebakola be bakyasinza okwenda okusinga abakazi abakola kubanga abakazi abakola balina busy mind abeera akola alowooza bizinesi agenda kutambula etya naye ono ali ewaka abeera atudde aba atunudde ekintu kiri ekyo bwakutegetinga nagamba nno talina mugenda musaba kasente kakino nakiri bw'ogaana okaprovidinga kubanga ye tasobola akaprovidinga kigenda mukakatako okubanga ate akufunayo omusajja omulala akaprovidinge mu budde Mukululizadi kakati nze njogera namuwadde chance naye nayo zikankubule umalu abakyala bamwe bakyabayendako nnyo buli wogaana omukazi okola ogenda kunnyonnyola kubanga ekisooka annyonnyodde n'agamba nti tali obufumbo tabumaze mu bbanga ddene naye akuzaala babaki abafumbo kakati nze nkirabira ddala nti omuntu gwendi mukaana naye tuli mukutta ebibuuzo ebyange mbitta bulungi naye ze gwenzita naye ebibuuzo atuwana ansa nkoppi okitegeera teyazisoma azikopa kuki ennyanja sikulira baba tojja kunimba nedda umalu oli musajja wadda kyendabye oli muvubuka muto neze nkwewunya okuba nti entegeerayo n'obwongo byabali bajjajja bali ba alemaani n'agamba nti omukyala bw'atakola abasajja bano batuyisaamu amaaso njagala nkuwa ekyokulabirako omusajja bw'akeera ku makyanga abeera waka owuliriza n'azaala abaana nga bw'azaalira abaana ewa maama we n'omuwala nga bw'azaala bw'ateeka ewa maama we lwaki omuwala bagamba nti bannaye omuwala oyo adibidde ku lujja akanya kuleeta ki naye omusajja ne bw'ozaala bameka tebasobola kugamba nti omusajja oyo akoze eki adibidde ku lujja so omusajja omukyala alina diginity gye yasigaza n'omwami naye Katonda alina we yamusukkulumya nze ne bwenkera ku makya ne nkuboggolera mu bantu okiwuliriza tekiwaawaala nnyo nga omuwala bw'anaakeera ku makya n'aboggolera bbaawe mu bantu era bagamba omuwala talina ki mpisa saate omusajja bagamba baaba omusajja abadde n'obusungu obuwiki obusungu bubeera kuki mujjira njagala muleetere ku mulamwa kati ate ekyo kijjirawo eno ku mukazi okukola mu maka mpozi kongo ŋŋamba erinnya liri wizard antabudde anti antabudde nemba nenkyakunnyonnyola nti omukyala oyo ekimulemezaako nti n'abakyala ogenda okukola okukola nakunnyonnyodde kuviiriddeko abakyala okumanyira ki abaami okiwuliriza naddala kati obuzibu tufunye obuzibu mu kibuga wano abakyala gye bakolera genda ku Zenaje Center genda ku Galilaya genda wa ebizimbe byonna kati bijjudde loogi omukyala akugamba nti ali mu kukola nkugambidde nti omukyala ono ali ewaka wumalukiriza oba ogane kino tugenda kidibetingako omukyala ali ewaka beba kyasinza okwenda okusinga katusooka uli soleka sooka ayiseewo ensonga kukiddamu umalu kyobulaba nga bakazi bammwe bakyabendako nnyo si bifu bakazi bammwe bakyabendako nnyo lwaki alina obudde obumala obupangapanga abasajja okitegeera kubanga tasobola ekyo sagana nakukiddamu omukazi nga tasobola kweprovidingira kintu kyayagala mukadde nga nawe olemereddwa kikyabagenda okuzzaako nomanga Rozet nekolera okitegeera negamba nti manyi munange ekiro nti enjala kusiba kaviiri nonga nomanyi munange ekiro no munange erindo omwezi koleki soko oyogere ku nsonga eyo gyayogeddeko wange umalu njala munange kusiba kaki kaviiri nange nabikako bulungi eri bannange okitegeera ko gwe nonga nti omanyi nomunange nako omwezi koleki ugweko nyina okulinirako 30 kati Rozet wabwe mbanga ne mukazi ayekolera okitegeera so ere banga lyenatunya nengamba nako nti sente meka nti emitwalo 10 nako 10 meka mitwalo 10 eza kaviiri kano ngenda kulinda nako 30 satumbeerawo nga ndi musiufu munako ey'amaanyi kati wambeera nga Rozet mukazi watu neekolera bwe nkuyisizaamu nompenda kwa 30 bwe nkwata akasente kange bulungi nnyo nengenda mu saluni nentuula nenkola akaviiri kange nange ndabikako nga ki
kati ensonga eyo gyogerako kya kitwale nti omukyala takola waliwo mu biseera bya covid wali ozaaliddwa kale tugende mu maaso omanyi nti nno omukulembeze w'eggwanga abantu bamuwanya amatu mu biseera bya covid omanyi lwaki nti olw'ensonga buli muntu yali akimanyi nti omukulembeze yekka alina amawulire agagenda omutaasa essaawa eyo yagenda okugamba nti kati mbatadde mugende mukole ki mugende mukole era ojja kwetegereza singa akera kubakya n'agamba nti kati enkyagenda kwogera omuwendo ogwalabanga tv mu biseera bya covid si gwe gujja okulaba tv mu biseera bya kati kiddayo ne ku bufumbo nti omukyala singa abeerawo nga talina kyagenda kwetaagako be it financially be it mu basic needs nga buli kimu asobola okyetuusaako ng'akola tagenda kuwa budde tagenda kuwa mpisa yensonga lwaki nkugamba nti tebalina kukola ki tebalina kukola wabula basigale ewaka tukubaganye ebirowoozo okiwuliriza batukwate bulungi okiwuliriza batufunemu bye bakola ki bye baagala bw'aba ayagala kukyusa kaviiri amanye ekiseera ki w'alina okwogerera nange okukyusa ki okukyusa akaviiri si kubeera nti ate yakangamba omwana bamugobye fiizi neyiba simanya ettaka erya toyi lyayingidde mu poloti yaffe ate amala ngamba ayagala akaviiri amanye engeri gy'alina okunkwata mwafune ki akaviiri ekyokubiri nti bo balina n'obudde mwe bwagalira okufuna ekintu ate oluusi nga si buki nga si butuufu akaviiri nga bwe nkunyonyedda ajja kwagala okusiba akaviiri akapya mu biseera by'abaana okuddayo muki mu ssomero bw'otakamwana omugaye bannaye kansooka enzizeeyo abaana kuki ku ssomero ye agenda kulaba nga gwakoze eki amumye olwo munna anaamugamba nti waliwo ekiyumba e Saudi agenda addukire eyo akole ki apaalukire era kyova olaba nti omuwendo ogw'abawala abali ku kyeyo abasinga bazaalako lwaki bakizuula nti basobola okugenda okukola ki okukola byetuuseeko bye baagala obufumbo ne bumaliriza nga bufudde nnyo ne bakoowa ne bafuna alternative kaakati mukulu Umaru kino kankikubuulire ebiseera ebisinga gw'osubidde obufumbo bukulembera naki sooka omubuuzi obufumbo bukolebwa abantu babiri ovuwiiki omu alina okubeera omugumiikiriza atonga musiru buli we mubeera mwenna nga muli bagezi temusobola kukwatagana n'omulundi n'oguki n'ogumu oba okitegeera buli we mubeera mwenna nga muli bagezi temusobola kukwatagana n'omulundi n'ogumu kubanga mugenda kuba mukubagana empawa so kakati obufumbo bulimu okubeera omusiru ate bulimu okubeera omugumiikiriza bulimu okubeera nga mweguyaŋŋana bwe bunaakeera ku makyanga mukyala Rozet alina ssente n'omwami naye nga alina ssente ani agenda okweguya munne akuzzeemu bulungi obufumbo bukulemberwa mpisa okudda nga buli muntu yakola YouTube channel buli muntu yakola Facebook era nga buli muntu Mr Update kati anoonya gwa invite nga takola ki tamulaba so kakati kyekimu buli muntu bw'anaaba akola nga alina ssente ani agenda okweguya munne Umaru kino kanjikunyonyole bulungi oyinza okuba nga mwannyinaze ebintu ebimu obikola mu nsobi nga tomanyi kubanga okyalimu endowooza eri ey'edda naye ng'ate singa omuntu abeera akunyonyodde kyemmanyi osobola okutegeera kati mpuliriza bulungi nnyo that is it olaba obufumbo bukulemberwa mpisa buli gy'olibeera nga oli mukyala ng'olina empisa ewaka ng'orespectinga bbaawo ne bw'obeera ng'okola n'obeera ng'oyingiza ssente ezenkanawa bw'obanga wabuulirirwa okuva ewaka ne bakugamba nti ono mukyala ffe tulabyeko abakyala abalina essente kamalirize tulabyeko abakyala abasinga n'abaami babwe essente naye ng'omukyala akyagenda ku mavivi n'avunnamira bbaawe naye ng'ate osobola okusanga omukyala nga lunkupe talina muwadde olwataano naye ng'omusajja alina essente empya n'enkadde era ng'amulabye naye nga tasobodde muvunnamira okitegeera nsobola okuwa n'example nsobola okuwa ekyokulabirako sigenda kugamba ku TV lwakuba nti waliwo MP wa Mpigi oyinza okuba nga tomumanyi omukyala we asinga omwami eki essente naye omukazi engeri gy'omulaba gyakwatamu bbaawe n'ekitibwa kyamuwa ate nga yamusapootinga n'omusapootinga si ku TV nali mulabyeko maaso ku maaso era n'obufumbo tomanyi musajja kyayitamu tomanyi basajja bameka nga basula mu mmotoka naye ng'obuzibu buva ku bakazi kutandika kukola nkikubuulire era mmalirize basula mu mabaala ng'omusajja agenda mu bbaala n'anywa
ebbala ne bagiggalawo n'akwata emitwalo 2 n'agiwa baweyita bamukkiriza agirayo bakakawo mu bbaala wagenda okufunira n'emirembe kubanga wakati eri mirembe omukazi takyamweguya abakazi balina amaanyi yatandika okukola odda ne waka ne weebaka muba mwebasa ekiro n'agamba gwe nkuvuma towulira bamanyi n'ogendako mu jimu ennaku zino ne bakola ku bunyama nkuvuma towulira olaba kiri bwe kiti kiri bwe kiti umalo ekintu kyonna ekitwala obufumbo mu maaso mpisa omukyala asobola okuba nga akola ng'afuna essente naye ng'assaamu mu bbaawe ekitiibwa obufumbo ne bugenda maaso n'osisinkana omuswaswangule nga tegukola gubeera waka kutaayaya kukuŋŋanya ŋŋambo wano nawali naye nga tegussaamu bbaawago kitiibwa. So ekintu kino njagala tukitereezemu mwannyinaze abakyala gye tukoma okuba nga tetukola oba mu kaseera kali mwatujoganga nnyo mwatumanyiranga nnyo to an extent mwatukubanga n'emiggo okitegeera naye kati kyakyukamuuko nti wamanga Rozet nkera nengenda nenkola n'omwami wange nagenda nekola tulina engeri gitwekulaakulanyaamu okusinga nga singa omusajja abeera akola ki akola obwomu nti mbeera ndi awo nga bwe nkugambye ojja genda ofiirwa omulimo oba kasente koweebwa tekakola ki tekamala abaana beetaaga okukola ky'okusoma essaawa eno bw'otunuulira essaawa ey'olwaleero abakyala be bakyasinza okuweerera abaana baabwe okitegeera era olw'okubonyaabonyezebwa nnyo mu bufumbo y'ensonga lwaki abawala bangi basituse ne bagenda e Saudi Arabia ne bakola ki ne babonaabonera abaana umalu omwana basobolokera ku makya nsobolokera ku makya tuli naawe omwana basobolokera ku makya ne bamugoba fiizi ng'olinamu akasente naye n'olengera wali n'olengera omukyala n'ofunayo omukyala ku saidi n'akusaba akasente osobola okukwata akasente ako n'osooka n'okawa omukyala ng'okimanyi omwana bamugobye ku ssomero naye mu kifo ky'okuwa omwana n'omuteeka nga first priority n'osooka n'omuwa fiizi ye n'osooka n'owa omukyala abasajja kyemukola ki kyemukola ebiseera ebisinga ate nga ye omukazi akasente ke kabeera kakuluwuzi tasobola kagabira musajja mulala oba muntu mulala yenna ng'omwana bamugobye ku ssomero lazimu agenda kuzza omwana ku ssomero era abaana essaawa eno basomye nnyo olw'ensonga nti abakyala nabo bakyewombyemu okuba nga baweerera abaana ekitaali mabegako olulyeri ntuli abaana bakomanga mu P7 P6 tata sende nga zibuze mama atudde waka omwana bamugobye mama talina kyazzaako n'essaawa ey'olwaleero nange nkuba kyakulabirako nti maama owange yayimirawo nnyo mu kusoma okwange muzeeyi nga bikoze eki kati singa muzeeyi byali biganya kaseera ako ngama yamugamba munnange nze gwolaba nakirijja tuule waka togenda kola nandibadde nkomawa so mu respecting abakyala bagende bakole bino bye mugamba nga mubakole nga mubeere nga mubakolako fugabbi okugaana omukyala ogenda okukola ero libeera fugabbi mbola okubogamba busima tagenda kuwa kitiibwa kubanga gwe oyagala otuule waka obeere nga omuteekako amateeka mbugwe musajja oyimirize eddoboozi ate nga si yuna nti osobola providinga nga naye asobola okumirawo n'akuyambako akakiiko kano kakuyambagana wekiganye omukazi n'akola ki azino nga azimukwatagana omukyala alina okugenda n'akola n'abeera nga naye akukwasaganyizaako nga kyegwembye abaana ssaawa zino basomera ddala naye nga basomera ku ssente z'abakyala okitegeera kati awo oba ngamba ki abadde akyawa views naye nga tetunagenda mu maaso nyongera obajjukiza nti Nyondo Glim yessaamu ssente mu programu yaffe akafecce naye ng'era n'abaana abawagira Nyondo Glim abatugulako ebizigo twabatereddewo entambula esobola okudelivalinga wonna we muli ate naawe ayagala okutravelinga okugendako mu bitundu ebyenjawulo gwe ng'obadde kasitoma wa Nyondo Glim waweereddwa omukisa nti osasula sente z'amafuta zokka ne bakudelivalinga wonna woba oyagala okubeera ndowooza ne bwe toyongera mu maaso obadde oteesa njagala okusooka okwebaza omukyala maama wa Nyondo Rozet olwa obuvunaanyizibwa obwo bwe yakola okubeera nti amakinga sure nti abaana basoma naye njagala era okutegeeza mukyala Rozet nti ekyo kyabangawo mu biseera ebyedda nga tukyalina basenga ababuulirira abaana ab'obuwala bajja mu bufumbo naye ennaku zino basenga tebakyaliwo nti ennaku zino buli muntu yesenga wa mutima gwe kyekyaggyawo basenga nti ne basenga bafuuka ba competition agaba omwana mu bufumbo agenda okulaba omwana omusajja oba gwe yafuna mulungi omwana atuuse ku birungi senga byataafuna oluusi ne senga obufumbo bwamulema ne bafuuka kamwanango kati tetukyalina nabasenga kati buli muntu yafuuka senga wa mutima gwe tuzze mu mulembe ogw'abakyala okuba nti kati bakola abakyala mu kubeera nti bakola nfuna mukyala wange mujje mu famire gyali yampisa famire ya ddiini muleese maka atandise okukola agenza akwataganyeeko ne ziguruupu mu kibuga gy'akolera batandise okumuyigiriza emize emibi gy'abadde takola ki talina bamuyigiriza okuloga
olusi bagenzo bakoleramu bana bakyala batunda nabengoye butungulu obufumbo bwakola ki bwalema kuba tukirize mu nsi mulimu abantu abalungi n'ababi batata abalungi n'ababi we beegatta n'ababadde abalungi bafuuka baki ababi kati mwebomane mukyalawo bamuyigirize emize emibi egy'okukola ki egy'okuloga bamugamba kano bw'okateeka mu ddagala kano bw'okateeka mu ki omusajja ogenda mutambulizanga ku ki ku remote okiwuliriza byebisajja by'osanga ewaka nga kyo buli kimu kikola ki kiwuna no byenjogerako ne basajja bannange babinda badansa namwadde chance ye nayogera nange enkole ki nange njogere bwe bwayogera ngera situkamve wano omukyala atakola umalo omukyala atakola ayina obudde bungi obugenda mu ŋŋambo n'okubunga amati kola kino mukole bwoti nalisa omusajja buli kimu kyonna naye omukyala agenza okukola basiba mu ŋŋambo omukazi agenza okukola abala ne bizimbe okitegeera sebo agambye nti omukyala atakola babeera mu ŋŋambo ne mu kibuga kye tubasindika okukola bizinesi tezitambula osanga omukyala ali mu kutunda simanya butabo buno bulimu engero teryabugula basiba mu ŋŋambo eŋŋambo bwe ziggwako bali mu loogi waggulu kuki ku bizimbe annaku zino omukyala tulina okugusa ensonga eno kubeera ne byateesa tebiri awo nnyo nti nno bye byamaanyi kubanga nze mpa ensonga entuufu wano oyo tomweraliikira naye era ensonga era naye erimu eggumba okimanya awabya tusigala babiri ku nsi abantu abasinga bali ku saidi yange kuba bino byeggamba mbibuulidde abantu bangi ate amakale gakola ki negatereera okusinzira ku ntegeerayo umalu naye tusigala babiri mu nsi wallahi mukusobola kufumbirwa ate nze sobola okunyumya nayoyo sisobola kufumbirwa notubanga tusigadde aba uliriza era watuyambye nnyo n'otula wakati nteesa saado muliraana naawe kwezendo omanyi bagamba obeera mugezi nga tonnayogera naye bwofubutukamu leta mukola ebigambo byogera bivaamu amagezi olinga atwala kumvuma olinga batwala kusikumanya abantu nawe okimanyi kyoyogerako okitegeera bulungi nnyo omukazi ali bize okitegeera kalozidikera ku makya nooza ku Nyondo Glim ngenda kutegeera wano ngenda genda layini bwemanga sina bintu byenkola nga mbera bezi waka kinyanguira nnyo creatinga bintu bingi nnyo genda mu mikwano okudda mu bwenzi naye mwanene obudde mbujawo bugenda okwenda n'okudda mu bintu ebyamalogo wallahi ng'obwongo bwange buli bize ndowooza kudda layini kudda Abudabi kudda wano okola zi interviews oba oli mufumbo oba opulaninga okufumbirwa so mukulu Umalu amazima gali just okyalimu eri embeera ey'edda muganda wange Wizard njala nkubulako ekintu kimu nze kyova olaba obulamu bwange natamu omuntu omukazi akola olaba kakati linda bannaye tusooke tukakane muganda wange so kakane tuwulirize bannaye ensonga zino tuyinza obutazimaliriza lunaku lwa leero naye nga mubadde balabi balungi mwebale kulaba Nyondo Media musubscribinge mukomentinge mulayikinge tujja kutandikirawo olunaku lulala Mukama abankuumire. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim
Era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.